nze mulaba. Omulabanga. Neja mali mu kibuga laba gyogenda. Ngenda Lwankulukuku. Onye. Ngenda Lwankulukuku. Wakati obadde waliyo ki? Ewa Emboozi. Mbadde ngenda kubalabako. Striker wali onyumya biki? Guni striker si biki. Striker mpozi yabateeba. Yateeba ono bali ngano midfielder si winger. Midfielder ne winger bye biki? Midfielder yabeera wakati wa kisaawe. Winger abeera mabbali musanvu ba 11. Ngecho wawatiro. Nga kati Ronaldo mani yasambanga wing. Obanga bola basala. Aba winger nenga forward. Ate nubo gambe midfielder. Midfielder nja kuanga Messi midfielder, attacking midfielder, Pogba defensive midfielder. Katolo byempula nga bagamba awata. Awaso mpira. Ati awata abeera winger. Neka kati gwatasamba mupiira. Ngusamba neka kati gwenva mu kumazi. Ogwensimbi. Ogwensimbi nagusambako ne tebansasula. Muchi. Nagusamba America eyo. America? Nasambako omupiira zaali sawa busawa. Abawagizi ba Nuupu wabuuza basagusamba. Nagusanga ate ze captain. Nasambako omupiira ebweru w'eggwanga. For real? Nasambako America. Ebweru w'eggwanga twali Washington DC awo nasambirawo. Nensambirako Dubai eyo. Oli mu tiimu kyoro? Etiimu njazoogera luvannyuma. Nezija nensambirako Spain eyo. Waira Alicante eyo. Nensambirako Arusha Tanzania. Nensambirako Juba. Tingenda na kusambira Rwanda. Twandika ne week ejja. Twagala ku mupiira gwennyini football. Football. Ngenda kusamba. Gusambira mu tiimu ki? Kakati kye kibuuzo. Kakati America. Nasambira mu tiimu ya abanuupu abavudde e Kampala. Okay. Naye sasambira bweru wa ggwanga. Mpina gusamba ogw'ebweru w'eggwanga. Kakati Spain bali tututte basambi. Nebagamba ne tuba traininga we tusambamu. Awo ne tiimu gye twasangayo. Sasambira ke Spain. Wasambirayo. Arusha ali tiimu ya Parliament. Twagenda Arusha eyo okusamba ne tusamba. Sasambira ebweru w'eggwanga. Juba era Parliament. Dubai era twali tugenze nensamba n'abavubuka b'amasaza e Dubai. Nsamba namba ki? Nze ndi ataaka. Ataaka yakola ki? Nze ndi muteebi wa ggoolo. Ndi winga wakati awo. Andi kati tiimu gy'olumba gy'obaka opposition. Oba eno oba ku tiimu yammwe. Omupiira ngusambye nnyo. Oyingira otya mu bintu bino by'omupiira because nawulira ko bagamba nti oba otwaliza ndi FIFA agent. Ne license ya FIFA etunda abasambi. Andi bw'otunula nze mbisinga wano. Nze nsinga okutunda abasambi. Kuba mmanyi gye mbatwala n'ekitone nkina ekya identifying naye nze nkoze mu talent all the time. Kale bwe lwaki olowooza nti ekyomupiira kyanjawulo nnyo nekino? Nina abantu abala wenkulabira naye kati omupiira guno and how do you like allocate abantu abala market size abazambi? Omupiira naye okusooka nagwagala nnyo nga ndi muto ne ngusambamu ne maama wange tyanzikirizanga gusamba. Ngamba ngusamba oba wakasala omuntu wo owulira abantu bakuba endulu gwengoloza basiimye kino kyokoze kumbe mukadde alina eggomesi ye n'omuggo agoba emabega. Owulira nga kirooko ku mugongo n'oyo okodduka ebisiina omupiira oguleka akadaana baga sijja kuna mukusamba naye maama waako lijjayo n'akukuba n'akulemeramu naffe. Olonga wenkana ki? Ngalinga nga 12 13 14. Wali okyali mu primary right? Olwosomerawo? Nasomera primary yange nagisomera ku Saza Masaka St. Bruno Serunkuuma 7 nenjikolera ekyabakuze awo St. Kyazirwanga tulina n'olunaku lwafaawo mu December. Olwo ki ekyakugana okumalirako eri? Ku Saza sente yali essomero lya kabi nnyo nga naye nga ssente nnyingimu naye bwe nagenda ekyabakuze nafuna first grade ate ey'omunaana era nze nasinga neno bazikolanga nnyo era nze nasinga okukola obulungi mu ssomero eryo omwaka ogwo so nenva entandika secondary Masaka Seeke badda nnyo abo so saagala ombulire bantu badda nnyo kutuuka ku ekyo kakati nenvayo ku Masaka Seeke neŋŋenda nenkola effujjo nasaba maama wange ampeeyo ogumu ekitundu ogw'okulya nga ewaka okulya ku ssomero n'agunnyima kyokka nga gumu kitundu gw'olya ttaamu namba bagule akawunga nga nva waka buli lunaku naye nga bwakirira nkinjirye tiyazinyuma nendoza yali tazirina nagamba nsobola school fees sijja kusobola ezo ssente
munnange enjala nenuma nengamba kati kyengenda okukola ngenda kufuna essomero eddala ansasula ssente ntono awano nsasule kontine ezisigadde nzirye ekyo nakikola weewale kunsabira kakati eno nga tebampa lipooti ku Masaka SS mukadde ansaba lipooti mugamba nja kugireeta lumu muzeeyo omusajja ankwata ku mukono ngamba tugende lwaki tuleeta lipooti wano kakati twali tutambula tuva ku ssaza tusotya Katwawo tuyingira Masaka wange awo ali mwami sinema hall awo muzeeyi nsanga abaana be nasomanga naye muzeeyi musimatukako katini ntambula n'abayaaye bali avaako emabega yeefuula ndaba ngenda okulingiza ng'atunuddeko ebbali nenzikirirawo Masaka mu kikuubo muzeeyi n'atuuka ku ssomero ne bamugamba ne bayita classmate abo n'agamba oyo Kayemba asomera mu masomero abiri muzeeyi n'agamba emiggo gye ngenda okubba omwana ono ngenda okudda ewaka nga muto wange aŋŋamba waawo muto wange akola ku Judy Kalawo n'agamba nti muzeeyi yagambye kakukwatako agenda kuyita abasirikale bakusire n'addayo ewaka nengenda mu nnyenda awo waliwo kyali wange Gonzaga yali ayiga bwa makanika waluga gya mwami obukenya awo mu nnyenda naye mbeera ngaawo bwendya ku mmamba bwendya ku capati siniyanga tu neneyagala nnyo kakati sente nezinzigwako naye nga nti okuddayo eri muzeeyi ajja kukola actually period eyo alina mukwano gwange wamala ku ssaza kanaddayo-ko ku ssaza waliwo embaga nga omanyi embaga baleese disco waliwo disco bagitanga twins ekuba omuziki kati waliwo kyali wange omu netugenda ewaabwe twasanga banywa ku njaga ne mugaso okompeeko ne batuwa ne tunywako naye kunyumirwanga situli banywi kati bwe tugenda oyo ne tufuna awo nga omanyi emyaka egyo bagamba owakala alina okunywa omwenge ne nfuna awo ne tugulawo ekipa ya pirisina ne wamala wange wamala Francis ne tunywa pirisina naye nanywako katini wamala naye simanyi wayagimalamu ebintu ebyo byankuba kati ndi ku mbaga omuziki ebitaala byakanyo bireekaana ne ngenda eyo mu bakyala emmanju eyo bano abakyala banabudde bannazze ku mbaga y'omwana wa gundi ne ngenda eyo ne mbaako wengwa ne bambikka obudde ne bukya naye nga ntambula ndagala bwendo musajja omukadde naye omanyi oluusi oli muto naye ng'olina akawala ke watunuulidde n'okeegomba ku makya nzuuku kandi akawala ke natunuulira naye nga nzunga nti bwengwa musajja weebyo nanga musajja tutugwira mu byuma tuli mu bipangu nsooka neebakako ku ntebe awo okuva olwakutyo nakoma okunywa omwenge awo olwo lwe nagezaako nanywa katini bwe kati paka kati byonna byali byamaanyi kubanga okusikako wali nedda n'enjala yali ennuma kati njala era ku makya era kuteera namala genda nendya emmere nentereera olwo nga tolina kirowoozo kiddayoko wammwe kakati mbaali mu nnyenda waliwo kyali wange Kagolo ajja maama amutuma maama yalina edduuka mu kyalo Bukomansimbi ekirya menvu amugamba omwana oyo mu kyalo bampitanga nnyo Geoffrey omwana oyo Geoffrey yabula tayagala okusaba genda omunoonye Kagolo najja nangamba maama wakunoonya amugamba nti mukadde oyo mukambwe nnyo naye nga mukadde ye mmanyi sobola okukkanyako okusinga ku muzeeyi bannoonyeza mbabuze babagamba omwana muyaayo abeera eyo naye nga njagala okusoma ate ng'okyasoma awo nali n'ekyanga kyange naye nga okusoma nkyakwagala nenzayo wa mukadde n'andaba wakwata sente zange n'ozirya n'okola otya ku ssente ezo nalya waliwo kyali wange era wamala namugamba niirayo kye tugenda kwe Kampala ne tulinnya emmotoka awo ne tulumba essiti ne twetooloola awo paalamenti biki tufe tuzze Kampala ne twetoola ne tumala ne tuddayo e Masaka ne mugamba olaba ino bwe tulambudde ku kibuga bulungi nnyo kati mukadde n'aŋŋamba ngenda kukuba kibooka 2 bw'oba oli oyagala ate sikuzzaayo eyo n'asooka ngalamiza yankubanga abala akankubako 3 kasitoma najja mu dduuka n'awummulamu n'amuguza nakomye ku mmeka 8 nakomye ku 3 ate woozongeramu sobola okukendeera nanzira mpaka lwe zaggwayo naye ng'akola ati bwankuba bwawummulamu amuzeeyi yabeeranga ye yali asigadde ku ssaza olwo ye yabeeranga ku ssaza kati mukadde yali Bukomansimbi amuzeeyi mukadde twabeera naye Bukomansimbi mu Masaka oluvannyuma embeera n'ekalubamu n'agamba akanzire mu kyalo eventually ffenna gye twadda kuba embeera yali nkambwemu ng'alina abaana bameka 5 gw'oli wakupeka nze nsooka tebeeza omwana asooka nga baana nga badman nali badman naye nga ndi nali mwana wa mpisa awo wokka we nakoleramu effujjo n'ebisigadde twakolanga ne bizinesi mukadde oyo twabeeranga naye ku ssaza nga tunoonya essente nanga akatukole tutya namugamba waliwo waliwo stage aba bodaboda bwe tufumbawo emmere basobola okugirya n'agifumba ne batagirya nanga akati nafunyeeko baaliddeko essowaani 4 kati tukoze tutya nga katusuubula engoye olwo esigaddewo mugikoze mutya okutidde
twalyanga eyo oba gwafubanga pulaani ng'oyagala kufuna not really naye obwavu bwali bungi kati nga ndosobola okufunayo ku ssente omune mugaati kati tusubule ku ngoye ntuzisuubula ntugenda mu nnyendo mu katale tufuna omuntu n'agulako olugoye lumu twali twalusuubudde 1,800 twatunda 2,500 nga twasudde empooza ya 2 tetulyako n'ekyemisana mbumpimpi nga ne kapito tumuyingire dena nga kati engoye ziganye koze tuwongere engoye zijja kupiiki ngolaba kinsoma mu holidays ne mga tujja kufunayo bakasitoma abalala n'akuyingira ddiiru y'okugula kawo ng'amugula eyembala n'amuleeta e Masaka lumu mukadde atuuka eyembalala omuyaya amusomera eri waliyo kawo wa layisi leeta ssente ngende nkole ki yamulwamu mukadde yakoma talina yadde n'olwaga kyokka nali ngenda kumala mugigi ekimanya awo jjukira ffe twakolanga omugigi edda twakolanga ebigezo nga nze nsinze mu mugigi ogwo twakolanga abaana nga 3 siina ngatto nawadde mmanyi bw'anaakoma wajja kungulirayo ku ngatto naye esaati enjeru yali yagigula dda n'empale ya bbulaaka kaakati ne tunoonya awo ne tugenda ew'omutunza n'atungayo ka bottaayi kati engatto waliwo omukyala Sempewa yena muwala we Pole ng'ayina engatto naye nga za masanda nezabangako obugaali zaligera kumpi z'abalenzi saagala nnyo okwogera nti zaali z'abawala ezikuba ti zaali z'abawala zaali zigatta ninga neesala engatta eyo ey'akagaali ng'eyokya kati amuzeeyo omusajja n'ambuga kagaali n'antwala naye tiyannona naye nkomawo nga nkadigida nzijanga abalala baba balidde kulya nnyama na muceere na biki ng'ewaffe waliwo nga mukadde bamubbye ebbedde ali awo akaaba maziga naye yamuwadde transport simanya yamugjawa kakati awo bwe mmala awo mu kyalo waliwo kusomero yalitandika balitanga kiryama envo SS St Damian nanga ngera kukyala ku St Damian konze tewali tabu yalinga B essomero ate likyaliwo n'okuba teririwo kati lirina na bizimbe nengenda ku St Damian ne tusoma naye awo nakola effujjo lingi nnyo senior 2 senior 3 fujjo naye nga olwokuba nali nsomedde mu kibuga Masaka ffe twakitwalanga kibuga ndi mwana mugezi oluzungu ndumanyi kati nga ndi nsukkuluma mukko nesimbawo kwa food prefect nayagalanga nnyo okulya ne bannonda munnange kati kye nakola nga maze okunonda twanywanga obuugi eŋŋamba ebikopo ebinaabina ng'abaana tebannafuna bisookanga kudda wali bbali nabinywanga naye simanyiwo gibya emyaka egyo abantu abasinga okulya nnyo tebagejja kyewuunyisa era nsaagejjanga naye nga nnyo ebikopo binaabina buli lunaku joka tuyingira kiraasi kati awo nesimba ku bed prefect ne bannonda ofunanga ku benefits nga head prefect tewaabanga kujjako ate ekyere kyannonza fujjo kati nga bagamba ono ow'effujjo katubeere bakisooka bayaye bange bannonda kati n'abasomesa nga bagamba katulonda ono ow'effujjo yajja okukoma ku banne era mulimuli bajja okwekakasalo kakyali kaye kaakasozi edi nekajja ne kaŋŋamba mwana somero eno tulina okujja ekyo tulikoonekone liike kazze n'ekibinya nekigamba kyomwogera kituufu nange ekirabo essomero eno lyantamaye naye bwe tunaliko nasina tugenda kusomera nkya tulindeko taamu ebenga eggwako ng'eggwako tulikone nga mmanyi obusungu ojja kuba buweddeyo era tetwalikoona lyagwa lyalyo nengera nenjikolera ekiswera St Bernard's College senior 3 nogera mu ssomero ekiswera St Bernard's College era bagoba bugobe kiswera lyali lisingako ku lino lino teryalina center na center wetuliza bigezo nengenda ekiswera eno nokola bulungi subject ya yakusinga okunyumiranga history lwaki nakyo endoza nayagalanga nnyo ebyafaayo era history nga si revising ati obunamala sinyafo nasomesaako ebukoma nsimbi eyo waliwo essomero kamande eyo nga nsomesa geography nensomesa mathematics nensomesa English mu class P5 ne P6 niho bwana nga bukuwulira bwali bwanga bukyali bwange nyejuke nali muto kati nga sigenda mu kirasi mu staff room bwe tumala sigala na bwana ono nebo nnyumya nabo ate bwe ngenda okuba ku kibooko ng'obudde bugize nga nasomesa history oyo nga seetaaga kitabo naye okujjako okubala okwo nawe nakutandikanga okusomesa naye ntuuka mu maaso topiki nange nembulako naye nyuma gabagaga nti
nebaga atujja kusomera naye bannange so kati Masaka ovaayo ddi olumba ekibuga bwe namala senior 4 egezo mu kudda nentula ne mukadde kati awo senior 4 waliwo kyali wange Bukenya Bosco yalina kojjaawe eno twajja omukyalirako ne Mulago so twali tumaliriza mu Kayondo Taddeo namugamba nawe tunamala senior 4 no nyinza okujja n'ensomero eno senior 6 Kayondo nakkiriza naye nga bita byakusaaga bwe mmala ebigezo nga mukadde nzira site nluwa ngenda wa mukojja wa Bukenya Kayondo naye tomanyi omuntu n'omulayi tosigala konje gwe mpa ssente sigenda kusimanyi kulima sigenda kusigala mu kyalo lwaki tomanyi kulima okulima okwo nakugezangako nakolako n'okulima kw'essente kyali nampa olubimbi lwa kasanvu nga lunene ne mugasooka mpeko 35 n'azimba nima we natuuka wentuuka ne muga musajja tonyongera balance malayo ebintu nsuulaawo kaakati mukadde nampa ssente nampa n'emmere awo n'akafaliso naŋŋamba lumba neŋŋende Masaka kuwerokaamu awo nenjirinnya nzija neŋŋende Mulago Kayondo yalina muganda we Nakalema yali akola Mulago eyo mu Doctors Mess nentuuka wa Nakalema awo nemuga nzize ngenda kubeera wa Kayondo nantunuulira ate nga ne Kayondo gwenziza okulaba ye Nakalema akimanyi nti naye nnaku emuluma neŋŋenda Kayondo bambi najja nankimanyi ndabanga mukaluubiriza naye nga talina kyakunkolera so neŋŋenda awo nensabako omulimu e Mulago awo mu Rema gwali gwa kusiimuula yali esiimuula kampuni ya cleaning nga nkira ne cleaning eddwaliro nensaba ekifo waliwo okusomera bakayitanga Wandege ESS Kaagwa okusomerayo senior 5 naye nasoma mu Katini waliwo ekibiina nali ku radio okwo nempulirayo ekibiina nga kiranga amanya Superstars ebimuli bya Kampala naye tulinoonya abazannyi niŋŋendayo Ndawula Ali Wowoto n'abalala nennumbayo nebagaa nze nsobola okuzannya ne bampa interview yaabwe kyali abampa interview kaliko kyali bamitanga Mwesigwa David ne Sula akola ku simba eyo naye Sula takula Sula Ssennyonga ali ku simba eyo gyakola kati naye Sula twakula ne Sula ye musajja mukulu naye Sula kati era ogamaze musinga obukulu Sula mutini bwati Sula simanyi myaka kati Malawi yoba olaba yo bakuze nako naye Sula nja mukufunayo akantu k'emyaka nkamuteekeko wano kammita kambulira emyaka gy'emituufu so ne bampa nentandika talenti yalimu kyekyali ekirooto kyo nali njagala nnyo art naye nga simanyi wakutandikira so nentandika okuzannya nentandika okubaayo naye nga tosobola kutandika nga main natandika eyo mu banja abajja mwalagawa nga mwe muyimba wagati awaliwo okuzina awo tuli ku pate mulina okujja ne muzina nojja n'ogumeketa naye nga mulimu abazze bakyali noga mwana bye naguzinya mwana ne bakusudyasudya nenjiga neŋŋendako mu mataala eyo obijjukira ebyedda nenjiga n'okkuba amasasi obajjukira amasasi ago obuganga bwe kiri nezitavuga naye nga bayinza okukutta baaba bakusunira kati balinza tatiripe noga wandi ku by'omumwa nga batunula bati so kati eyo then netandika okuzannya kati apya wazi nempe bwayise secondary nempa basare bwana mukuzannya challenges wasanga mu wali osubira biwalaba sina challenges kuba wakisooka wanyamba nnaku gye nabanga nayo nga bwenzijaawo tukuba olwali nekola ki mulya ne bwereere ebyokulya bwe biri twanywanga kyayo n'emigaati gaati awo kati olweggulo kati kyanyamba nnyo nti kyampa famire empya nga munyumirwa kati Mulago olwandiodi bwatugoba mu nnyumba Kayondo naŋŋamba nzirayo mu kyalo waliwo kyali bamuyita Akasozi Jamiru gyali bamuyita Akasozi Jamiru nako nange ajja ntubeere ffenna napangisa ennyumba eyeekazo nentandika okubeera naye wensomera ebwayisaamu so drama oyo yanyamba nnyo oba oli awo nazizeemu omuze guli ogw'okunywa enjaga oba ki ninabeerawo nga ndi mulwali twabanga n'ebiwala ebirungi ng'abaabyagadde nze gwatuma ogwo gwali mulimo gwange babatangata posta rana yeffe kaakati nga bwojja nga kuba mulina okumpayo ku ssente nyina njaddikolera balewevali ninga omuwala kati munnanga omusajja si mubi ne mugamba ensonga nazikozeeko naye yagambye omusajja kyeyatampayo yadde ku ssente nga kati mwoyo nga mmeka koota emitwalo ng'ebiri naawe n'agimpa egyo negimpisa mu nnaku nga n'oluusi gyantumye sigenzeeyo kubyogera naye nga nimugasooka ntemere
ate bwenje bwe ngenda bwe nnyonnyola tebyakubyako ku like kati nanyumirwa nnyo awo nga nnyumirwa nga lwali eva kucyakalanya nga yensonga yokka nga manyi n'okungobako mulirazo nga leero togenda kugenda nga bwe mbaawo tewaba kusirika bantu baba bagira oba oli awo oli ng'aleekaana musumbuye myaka gyali gyegyo. So naye kati awo Happy Hours afuna challenges nyingi mu kusoma kwa A-level soka nze neesasuliranga kati nga siina mulimo gwe nkola nti gugwo mulago olwo nali nvuddeyo kati nga nkeera waliwo gayi wange Matayo Ndawulo manyize wenjogerako gye bali Mathias we bwayisaawo mu mbaawo nangamba keera nga wano wiga okulanda musajja wattu nalanda nno era nze mmanyi okukola enzigi ezo ng'okuba ebiwero manya n'oteekamu design wakati bulungi nnyo n'oteekako n'ogenda ng'obigatta n'oteekamu n'okoona n'ogamba kakati n'olulina leero kala n'olina atwala oluggi so kati nga nkeerayo ne mbikola n'okwetikka embaawo zitwala ku mashini ne mala obbikola ne ngenda ku ssomero akasente kabakuwa bampangayo nnyo ate nga banjagala nnyo abantu mu industry eri ya bwayisi nnyo Emboozi yabangawo nnyingi n'empisa zaali nnyingi kati nengenda ku ssomero ku Happy Hours ne mala okusoma olweggulo nengenda mu rehearsals ekyo nengenda waliwo gayi wange Amanisesa alina washing day Kanyenya nengenda nenjoza emmotoka kati ng'obulamu butambula bwe butyo kati bwe ntandika okukola awo bwe njira kyali wange Kasozi tewayingiramu byakwana bwansabira awo ebbiri tegazoyingiza nawakawalawo ke nakwanako akaana ako kanseeka erinnya lyako naye nga lwakaana awo kali mu siniya ba 4 nga nze ndi mu siniya 5 awo 6 akaana naye nkannyonnyola naye nga kaŋŋamba njagala okulya ku chips naye kagamba linda ku lw'omukaaga oluggi ne nnoonya 2,000 eza chips gye kali bakayita benjakoogera bakayita ka Benita ne nnoonya 2,000 paka lwe nzifuna mwana ne kakati ogenda kulya plain temugenda kubaamu nkoko nga tewali mutawaana kasa chips nengera n'okwagana ati olowooza kwabanga serious naye nga kwalwawo okwagala okwo byabanga kunyumirwa bunyumirwa ya ssomero kaakati awo ne ŋŋenda kati Kasozi n'ogamba Kayemba takyajja muri rehearsals biki kyali ne banteekako embeera awo si Kasozi yali musajja mulungi kuba yampangayo ne ku ssente bwe zaabanga ziruddewo wakati bangobyewo ebyo byabadde osula basuza kaakati olwo mu industry nali nfunyeko ku ssente nengenda ninoonya ennyumba ya $1.5 ekazaawo waliwo awo zone bagiyita Nseegula Mirambo nga ku guiding star era buli lwenjogera nnyo waliwo omuzeeyi awo wansi wasigalayo n'ebintu byange naye natuukayo ennaku ezo nga ndaba waakyuka waliwo omuzeeyi kati ekyo kyekikulu ng'asigalayo ebbaafu yange osigalamu omufaliso naye ekyannuma bifaananyi byange ebikadde ebyo byannumamu n'ebbaluwa y'abatiisimu byasigalayo kati ekijja sente emyezi 3 giggwako ziggweddeko kati noonya balance asasula omwezi omulala ngufuna kati nga kyenkola nyingira 7 11 nenfuluma ogw'ekiro olwo ngenda nenkolaakola nenzija 7 nenyingira 11 nentema kati lumu mba ntema 11 nga kyali seba atudde mu mulyango akulize ekiro ekyo kyannuma nnyo nakinandyebasa otulo twange nukwayo olabaza okufula nga naye kale singa neebase kubeera abadde wakonkwata naŋŋamba bwotyo bw'okola bulijjo dduka oyitamu buyisi ne mugamba olaba nina gwe mmanyi naye njagala musange nga tannafuluma asobole okumpa essente saddayo nibitulo bimulekera paka kati ebintu byange byennoonya bikuba yaŋŋamba mbwa mmanja 6 era mmanja manya emyezi 3 mbu n'atwala n'ebirango kusimba nga nnoonya ennyumba yalimu bbaafu yokka na mufaliso na bifaananyi ate mu kiki ekyali ekyandibaddemu wadde kasepiki wadde kasowaani giraasi ate natufumbangawo olwo kyali wange diccu abeereyo eyo yakolanga mu masannyalaze abeereyo ziroopu eyo diccu oba yaleetako koko oba yanguleyo koko ku sitoovu naye sijjukira wadde amasuuka bulangiti nothing wabanga ne blanketi eyo era balyoka ne bagitwala kuba sijjukira bali efaanana yaliyo eteeka okuba ndowooza yali giguziguzawo nga segasi nekyezijukira mu nnyumba yange eyo wadde mu mbeera gye nalimu saakyazaawo muntu yenna naye nga nikosa okukyazaawo awo ogusibalo mugete bwayise sha
abaana babaayo bamanyi mwana wani goleta maka kafaliso ko kati kyembooza ajja amanyi nti mulimu akafaliso n'akabaafu nanti ko nyina wali okimanyi amala kuyingira n'agamba kiki kino kintuuse n'omugamba tofaayo tujja kufuna mpola kati kuzuuleesa emikisa ng'omanyi ng'onnyonnyola ku ssaawa eyo akantu katono kati kakunnyonnyose muge emikisa gy'oleese sigirabanga eri olaba bakoze mukama waabwe oyinza gwe tugenda okugaggawala ggwe ate ngenda okwagala ggwe naye nkwebuulirako ekyafaayo ekimu kye nafuna naye ekyo nga mmaze okusoma nayinako girlfriend lwaki simanyi wakinyumya emboozi zino nga mmanyi girlfriend wange ankyalidde ewaka olwo nvuddeyo eri olwo mmaze n'okusoma senior 6 nawe embeera awo ekazo awe bwayisa waggulu w'Eden ennyumba yawe yali ebiri kitundu demu sebo manyi nina girlfriend wange mwagala omanyi edda oba n'akafaananyi okateeka mu nnyumba bwoti akaddeemuwo nga bw'obimanyaawo weesuddiya kwegamba nga weeraba omulabako owulira bulungi sebo ddemu tubeera awo ankyaliddeko aŋŋamba mbadde nze kumpa ku magezi konze kiki nina abasajja babiri ne bombi baagala kumpasa naye njagala ombuulira ne gwe mba nnondako naŋŋamba kuliko Peter nja kukozesa mannya ago lwa nsonga kuliko ne Joseph naye kati gwamma olaba ŋŋende naani nga nze siriiko yakuteka mu zooni y'ababula omwana oyo yanjooga naye yali akimanyi nti omwagala yali akimanyi bulungi nga n'okulya ku ssente ali awo ng'ali awo omutwalo gwange n'agutwala naye omwana oyo lwaki yagamba ekintu ekyo kale wayogera kituufu kye wali omuweera ssente yali girlfriend yennyini naye tewakaabamu nalaba nga njogeddwa nnyo kyansukako busuzi najogebwa nnyo kati amagezi wamwagalibwa namugamba genda ne gosinga okwagala bambi kubanga kyannuma ninga kati nkole ndya nze simanyi kulwana asaagala kuyomba naye ninga omwana ono ku bibi yalaba ndowooza ninga muganda bwona okumanyira kuno ku daluli wali olina nga tomanyi kulwana really nze sirwanangako actually for real tofunako omusajja kukuba nga nkubira ki kulwana bino byesomera abaana balenzi lumu nga tuli bato waliwo akalenzi wakayitanga Katimbo namusanga kwana ku airport eyo yali akolawa mu Stanbic Katimbo oyo twesuddiya nga tuli bato primary nga ankuba konze mmukuba kati nenfuna abawagizi nga bangi naye abawagizi bange abo waliwo kyali wange omamuyitamba Baali Juma Bashir ali eyo kati America Juma oyo yali omu ku bawagizi bange abakuntiko naye zikakaza Juma yali amanyi kati mbajja kunkuba nali kampi nnyo tugenda mukama nnyamba nkuba Katimba engwala ka wansi ku ttaka mutuulako bwenu bakubako olwo amaze nesituka Katimba yagala tuddemu olutalo paka kati twaluddamu tiyamatira nkuba gye namumbamu ate nga nange saamatira nkuba gye namukubamu neŋŋamba bwe tuddamu okulaba ne Katimba ayinza okunkuba najjawo obuyinza buli bwe nabadde ndidde kaakati madde njakwenyemeza ennyumba ogumu nkyali kuyagumu kitundu ebiri kitundu nziruse buddusi nga nzijukidde ennaku y'omwana oyo eyanjoga kaakati nzija sente zibula bibeera neetabukamu waliwo gaayi wange amuyita Edi Kiberu abeera neyo Seguku eyo abeera nga South Korea editandise okubeera ffenna twera akabeera ffenna n'afuna visa ya South Korea owa Edi nno ng'obulamu bulungi nga tulina pakoleeta nga tufumba kacaayi ne tulya ne Rolex ya 12 obulamu bwe nalabira Edi nali sibulabangako nga bulungi nnyo nga tuli oke katusula wano Edi aŋŋamba nti nfunye visa ya South Korea nenga ngenda kuddawa nanga ne tiketi ngifunye bwe bulamu bumu obw'ennaku obwansanga simanyi wakulaga nengenda ebwayisaawo kale nga nnabakyali bange bw'ogenda n'osoma luusi ne weefula ayagala okulaba ku kyaliwo dakyebukomansimbi ekyalo nali nakisiibula siba Kampala ŋŋaanyi kaakati ninguluusi weebaka ogenda kukyalira ku kyaliwo okunyumya emboozi ne weebaka kyayinagamba ono yazze okunkyalira sitoli kiri nga tolina woogenda kukowa kati awo nali nsembeera ebigezo waliwo gaayo omuyita Juma Balunywa oyo Juma Balunywa oyo yabeeranga twalinayiko naye mu drama kati Juma ng'atambula nnyo ne Walukaga oyo Juma ne mugamba njagala kubeerako engeri gy'otabeera nsobola okukola ebigezo Juma omumanyi wa Balunywa promotions Juma nze nekola senior 6 nga mbeera wa Juma nembeera wa Juma Juma yali musajja mukulumu kale ajja kukula ndowooza yeetaagayo aje ka blue band n'omwezi gw'amata Juma ajja kuwambuwa kati Juma nabeeranga wuwe nenkola senior 6
sajjuza job form namanya sina bone bugenda kuntwala sigenda kufuna sente zintwala ku university n'obwa government nezendeza ne bone bwa government sijja bufuna lwaki wamala mangu amaanyi nemanye nsoma gye nasomanga muti abanga nnungi so nemmala ebigezo kati naye awo netandika okukola scripts za videos olwo kyali wamitanga Isaac Mukasi amatovu kati nga tunoonya omuyimbi munanga Kayimbako swimming pool kanyuminyi ne tusobola okukola waliwo script bwe kati yalanga exciting bwagisoma n'agamba kale naye nga situlina kamera yadde computer ngomugandira tujja tuwayoko ku ssente tuguleyo ku kamera ku teepu wabuyitanga bu mini DV bwe twakozesanga ne kamera tupangiseyo then oluvannyuma tujja kukola ne zedinga ffe tuweeyo ng'emitwalo nga 3-5 asatu g'osaba ogamanyi naye gabanga matono nga bazituwa video swimming pool eyo ngenda kusiba farm best man biki ebyo ebyo twabanga ne muganda wange oyo Isaac Mukasa matovu naye nga nze ndi wa scripts olwo nga guli mumufuna muti Abudumulasi mumutuuka nze nalumbanga nze nga nnumba bwe ng'oŋŋamba oyo nalimu olumarketings nga tulumba tukola so mu kunoonya awo ole bwayise olwo nfunye ennyumba eri kati ole bwayise awo nga sinatandika awo twabikolanga naye nga si awo lunaku kati nga tuzannya amatatu nalina kyali wange Medi Kiseka saakunyumiza Mboozi y'abalunya wali embookabo balunya ate n'ennyumba temulema okusasula omusajja ajja beeka nannyini ennyumba aggalawo kazangola aggala ateekako kufulu kuliko neya Juma gy'asumulako eyiye agamba beeka nzibye ennyumba yange tebadde nsiba nzibye najjamu ssente n'ateekako ne kufulu beeka jjangamu ne lwaki muganda we mubbi balunya atandika kuva dda omumanyi balunya lwaki muganda we mubbi beeka n'ajjako ekufulu ye Juma n'atuza olukiiko lw'abapangisa nagala mbategeeze mwenna zino ennyumba zammwe beeka ye eri mwasula mwemuzinako obuvunaanyizibwa ekiro n'asenguka amaze okukyankalanya ekirapa asenguka naawe kati nze opposite waliwo bakyali be nali nasoma nga nabe Masaka kusaza we nasala nange Juma yadigenda nange taŋŋambye simanyi eyandekawa nga njereere ninzira wali nembeera ne bakyali bange kati nga okuyiiya nga twayitanga yo gayi wange Isaac Matovu oyo yabangamu ye ne kasente ali ku university kati nga jja ntuzannya amatatu kati nga kwe tujja ekyokulya nga ŋŋamba Medica kati olaba Isaac ono oba 2 tugenda muwaayo geemu 4 bwe tumala 4 tumukube geemu 12 tumale tumwongereyo emu tumukube geemu weziti kati nga ffe tugenda tugatta naye nga olina omumotivatingamu namuwaayo naga mbakubye eno zamuntegedde mumusikamu ssente nenga mwakwanga matuufu mwalina ngeri mwamuzannyanga ffe twabanga babiri ye nga ali omu kati nga ffe tukoordinatinga kati nga ye avuka osasigala mu bbanga ngereka kati nga niyo gye tugenda omuwanga tumanya kati tugenda muwaali kati nga Isaac bw'aba tazze tuyinza omukubira amasimu oli ludda wa tuzanye najja nemufuna kakati awo tutandika awo tusanga Derek DCR twakola yalinga DCR tukola awo gayi nange ntandika okukolawo gayi tasasula gwe twakolanga naye so ngamba Derek tukole studio yaffe Derek ngamba sente tugenda zijjawa mbwa tujja zifuna Derek omufuna otya Derek ya editing ange ennyimba ze twaleetanga gira ffe swayina ka computer nga tumutwalira okueditinga so nenoonya gayi wa Cards Band yayinenye nze Cards Band nagira bangeegwa ekyasula Cards Band ennyimba zisudya Museveni mbwe ekisanja ne babalyaza amaanya ababatwala awo baali baani tugenda bawa sente ne batabawa musajja nga sente zonna zinvestinze ebandi etambula mu kyalo bakamukama abang'aba balina Amerika eyo bandi kyannuma nnyo kwega omusajja oyo bamukozesa emirimu yagwa ndaba ekyafaayo kyennina kaakati tulumba tugenda tumugamba tugenda kukola ennyimba ezo emitwalo 8 atuwa sente awo gayi wange Ice Kenny omanya Ice Kenny oyo kati yawa Ice Kenny awaliwo akola bakayitanga Rosemary nga katunda mu ngoye ne katuwaako halfway tukatukawo emitwalo 2 nga muyingira mu kaduuka kaako netufuna computer ntandika okukola kati awo kwe kweyita DCR eri yali DCR neŋŋamba sirina kwawukana nnyo n'eri gye tubadde kuba twali tukoleddeyo ndigida ng'ekubbe nnyo wano we tweyita DCR tuba simira twakola kati Nice and Lovely company yali enywedde bulungi tetutijala nnyo naye kati awo mu kukola bwe nali bwayise eyo Hildaman ne Massa Paroti
ne Masaba actually yali wakuleka university kwa yali ne Bobi Wine president one no kuicha kati nze ngandi olwo tukwatagana Kawenja ine kibina kitadizido nzijamu ngwa mu chuba nenza nyamu ba Hildaman bayimbamu wasina ko madizigido najjanga nenza nyamu ngoita mu buyisindo wose atawe nazanyanga nalina confidence tukana superstars ali amanyi kwa dizido kati awo nganzija nga nyumya na mune mbabuza kati mugamba Kawenja ngamba njagala confidence yo kati netujjaawo so nga bazanya amasomero ntandika okubeera na abo ba Hildaman abo tugenze Kawenja ategese endongo eyo naye balunywa era balunywa oyo era balunywa babyafaayo yiganga balanze kamiliyoni tazze utawo nalula Abasoga nga bayomba bagamba muna bana abasajja babbi omuyaye ngeno mulala kwaliko omusoga waabwe ng'akuba rege akuba nyenya ati neruka omuyaye yeetisse omuzindalo kuno buyimba nemmeera kati ekiddako ate wayita mmeka amayinja tutuutu kati netudduka ne Hildaman oyo eyo mu nsiko twekwekolo Hildaman eye alina akayimba kekika ffe tukamanyi bakyaliiza kati gugezeyo kukola ki ekibuuzo ekyo kikulu ku bibiri kuteekwa kwaliko okwenjeera oba naye ali jayala nnyo ati ndowooza naye nga naliyo ng'ati nyeze nakusasulwa sijjuka kituufu kye nali ngenze oba kuba nali simanyi kuyimba nti ngenze kuyimba tudduka emisinde eyo munda tudduka mu kisaawe Abasoga beekyanga bakuba amayinja kati poliisi ejja ekwata buli kintu etusanga n'Abasoga Abasoga olwo batala Hildaman asiye obuviiri buno paka ono si ebembi batandika okukuba Abasoga be bajjira abasirikale be bajjira ne batukwata nabo ne batukuba Hildaman bamukuba yali mutini bwati nga muwanvu kati yayempuwa simanyi kyatuukawo ne tugenda ne batutwala mu kisaawe batukutte bati katuuka mu kisaawe bakyali baffe batulengera ba Yusufu Nampala Ronald Mukuyi bagamba oyo si Kayemba bampita Kayemba mu maziga amanyi naga yamani baga ofika lelo tulina ye kati ebijja Yusufu bitugalamiza wansi naye nga wali bambi bagira byakuba Hildaman nengamba nsaba Mukama oleme kuntuukako ne tumala ne tudda mu bannaffe ne batufunira emmotoka ne tufulumamu naye nakomawo nze n'amagulu ngenze mu industry ye bwayise nga nze namponyera nasufunya adde n'olwataano nga n'essente zaali zikuŋŋaanyiziddwa balunywa yamayinja zaalaka era balunywa amayinja niwo omuntu wakuwa omubuuza lwaki yakulekayo yagamba ki mu nnyumba okutuuka yakitegeera embeera nagitegeera tetubuuza eyo mu ggeto tetubuuza bwe kasi ofuna ekiddako tetubuuza mabega olwotuuka ki okutandika okukwatagana ne Rema oli kumpi nnyo kakati mbadde eri ekindesiza emboozi ya studio eyo katwakolanga videos nga tuteekako ennamba z'amasimu kati lumu tuba tuli awaliwo omwana akuba ndi muyimbi tuli ba Buganda ne muganda wange twagala tujje mutufunire ebbandi mwe tuyimbira omwana ajja yajja ne muganda we omwana yetindaatino oyo Lady Mariam ajja nga mwana muto kati ebiseera ebbandi yali yamanya ali Abudumulasi tunga kati mutwale wa Abudumulasi agira abeerayo wayimba tulabe ate nga kyali wammwe unfortunately wa Abudumulasi yaliyo naye tekwaliko so akomawo akola tindaatine era nze manager we yasooka omwana yakola luyimba eyo mani gundi mbalala tindaatine yalukolera eno mwaipako mu studio yali awo kwa Rwapa kati ffe twakola video eyo era concept eyo gye twateekamu tuba tugenda okufiriminga video twatusa tugikolera embalala naye nga sirina script nga nenzijukira edda gye banyumyanga kali kyambwe abalaalo mbu bw'omusajja abayagala okuwasa omuwala ajja n'amugoba bw'amukwata bw'ati aba mumazi kati ye concept era yasooka mu luyimba ne nga Derek concept kigimazi ffe twasira busazi kigambo naye nga ndowooza kyali eyo so kati awo ntutandika okufuna interest era ddala mu music naye nga olwo tekiri commercial nga kasi buli akayimba kwetadde mwanya nti bakuba enduulu ng'osanyuka Mariam kyutikayo jinkeso oyo period eyo naye project eyo yali yaffe olwo nga nkola ne kyali wange Yusufu Nampala oyo akola kusimba tutambudde Hildaman olwo aleeta mazongoto ateeka sidde ku mmeeza agamba yiiyo ekiddako mwe mukimanyize ngenzi n'agenda ali amaliza university kalina ka masters kagenza okukola e Nairobi mukyala we yatwaye ku ssente za video sise ne tukola video oluyimba ne lukuba
Udamani n'akomawo lead artist ku CBS ekitobero twamukima yajja kiro ku gundi ku bbaasi ezo ezajjanga naye nga tubagamba ajjidde mu nnyonyi ono mubi n'agera ku CBS kuba yali akola interview tukola ki ekitobero tutte ekitanda ku stage nzijukira Bakatosengo Buge Robert Mbuga bayisikenya abo beetika ekitanda tukiteekawo Adija Kinobe n'akiwalampa tukola headlines so nga binyuma nkola ne Udamani naye nakuntono nangoba mbu nali saasoma nnyo mbu ng'alaba yeetaaga manager amanyi okusoma omwana oyo nno nga mujozi namaana ye ndowooza ko naye nkuze naye eno yonna naye kati awo bw'amala okukwata namaana naye emyezi ng'ena yakugoba mangu ya papa nnyo era namugamba muzeeyi yandinze nenyogera okulya kasente kati obula mubanga obutali atongoba wano otandise okulya kasente awo nga ntandise ng'emmeka 8 10 ng'olyako gwe ebiseera ebyo gwomanyi omwana webwayise ng'afunye ku ssente ezo kati ng'ozikolamu ki ani alya ku ssente zo nalina ennyo nga nsasula ennyumba yange bwayise yeebyo ekitundu landiroodi yali muzibumu naye nga beeyo Ssemuto nga abanja ku Sande nga wajja ku Sande mukeera kuddukawo najja musajja n'atunula bubi ava Ssemuto nze mba Ssemuto wajja mumpa ssente zange nomugaa ffe situdi bagenda ewiiki nga situliiwo lume mudduse Udamani angoba kati nkwatagana ne Pastor Wilson Bugenda projekiti y'oluyimba lwayita Mukama njagala kumanya namusinkana oluyimba olwo nga terunnafuluma naye ne nduwuliramu ne mugamba bakuwa awadde ogitwala nandikitwajjuka Judith Obi yali agigaanye ku Yesu beera nange ne mugamba kigambo manager lwe kiwuliddeko naye kati okuba leero ze manager wo Bugembe nawamba muwamba naye muwamba twakola bulungi one of the ways twaye kujjawo gap wakati wa secular ne gospel katwaga tukigatte kati abala kyali kibalemye Bugembe nakkiriza tukikole era Shoko yasooka okuyimba ey'ensi She Nice and Lovely yalutaya ku African naliko yeyo Shoko yasooka okuyimba naye nga bano bomanaginga bo bafuna ssente azibakuwa ssente bali eri bino byali byakunyumirwa kati wano watandika okufuna kasente kati ku Bugenda era saafuna ssente kwa era yimba nnyo kati nga ani amubuukinga nga tebakuwa ssente ate nga abuukinga ayimba wa tomanya ebiseera ebyo yooza ali ayimba kati nga n'ayimba mu makyaki gyonna agamba mbu kyaki kya Pastor Kiweweesa yali ayambako muyimbi munne naye Yesu yali nnungi kuba abantu bajja ne bawagira ne bamufuuwa ssente abatamiivu awo twaba ndoga tugenda kuteeka show yakomawo eka tufuna Emma Serugo ne Kavuma abantu 5 million ku Africa naawo show nekuba keeti abantu ne bajja show yonna bajja mu 5 million bulungi nnyo naye tewali tabbo abantu ne bakujja abatamiivu abakine nga bwayimba bwayimiriza mba nange Yesu abaagala osobola okuva ku mwengo ogwo n'abuulira enjiri naye nga music wasaze wonna awo ne mpulira bulungi ne ngamba emission ewedde so ne tutambula kati awo 27 nga gwako nabaawo omwami omu bamuyita Mubiri ali muzinyi mu bbiida nga waliwo omwana ayimba bulungi ani ayagala abanoonya wandi mumanaginze awo ne gayi wange Rogers kijjamu naye naŋŋamba n'omwana eyo mbadde nkola bba naye omwana ayimba bulungi omwana oyo ne tuteesa okusingana ku Eden ebwayisaawo emirundi nalabye n'ekifo kyaffe akyusiza erinnya kita Valentine fange abebwayise ekifo kyaffe kirina okuddayo mu linnya lya Eden Service Park tugenda kwekalakaasa nagamba Mr. Windi awo bonna tugenda kwekalakaasa ebwayisaawo ate yina ekalakaasa yaabwe ogimanyi bakuma kikoomi awo ennyini ngawo olumbe nejja kujja abagaya naye temukuma kakati omwana emirundi 10 nga simusinkana ogw'ekkumi tumusinkana omwana ng'ayimba bulungi mwana kyolo mumita David Lutalo kataata lupaaka ayimba bulungi nnyo n'ayimba professional contract gyetwasooka okusayininga naye tujja project ya Kapapala zibatusosola Yesu ayi Mukama we did well naye kati no ku Bugembe tofuna challenges okuwanga managing omuntu wa gospel Yesu nali simu actually Bugembe yannyamba nnyo n'ebikolobero bye nandikoze nga ngamba nti banaagamba ate manager wa pastor ngambireka tewalokoka ne kakati nze ati nze nalokoka nkyali muto nalokokanga nga bwengwa olokole bajja nkukyala okubuulira enjiri kati nga babuuza aliwo alokose nga ndaba bambi bagenda gendera awo ate waffe katoliki nga bungi ne ngamba bana abasajja bano okuddamuko ku maanyi ne mpanika ne bansabira awo ne bagenda n'abalala ne bakoma kati saalokoka emirundi naye nga bwengwa kati naye awo Bugembe nali sinsiya naye mga siri mulokole
but I think era naye nga acknowledging agamba si mulokole naye asinga abalokole bangi omutima omulungi. So ngali free nawe gwatali mulokole. Very free. Ne kaakati ng'ogyeko tunyumya ebiseera ebisinga kuba tena isole mungi etasobola kujjawo. So Bugembe namufunamu ebintu kugamba nafunamu naye sayidi endala. So olutalo ne tukola lutalo n'ahiitinga abantu tusileere emmotoka eyasooka yagulwa managinga lutalo. Eyiyo. Olwo kapaapaalo olwo mwebaka. Yali w'amaanyi. Wali milioni 9. Milioni 9. Kibina korona. UH 945H. Egiwa H. Njijjukira bulungi nnyo yali akwait 28. Ojo jivuga. Ngawiyaga. Okuvuga. Nayiga. Wayigira muri. Nayigira omuso ne tukola. Then contract yato yene tokugwako ne signinga ku 7s. 7s tukoze naye alina kaali hana. Kayimba kalungi ne tekahiitinze. Talo lwaki mutta kwanga mulenzi ngali atambula. Yayimba bulungi naye. Tufena twakiziganya obutali nyowinga. Lwaki. Ebyetaavu by'omuntu bikyuka. Ebiseera ebyo bwetaavu bwali bukyuse nga nawaffe bukyuse. But kati omu ku mikwano gyange nnyo. Era emyaka gyali gyegyo yali muto. Amasuuti lumu ne yazikako ewa Misaaki esuuti eya bbulu yeekubisizemu ebifaananyi ejiga Misaaki muwanvu ng'omusezi. Musajja wattu. Era ekifaananyi kino kya ku YouTube ku Google ng'ayambadde essaati ya bbulu n'essaati munda ya bbulu. Yasatiri. Yali bulungi nnyo. Kati oluyimba kyo nga lwekulamu ekifaananyi ekyo. Ndo twali tukola photoshoot. Yakapaapali ekifaananyi kitambuleko eyo ebbalibbali. So nga temulina suuti emugula nga tugijjawa. Naye lutalo yategera suuti yani gy'ayambadde. Yagitegera luvannyuma. Hadi ya Misaaki ngala watajamu mwana akula. Naye ebifaananyi bibuzaabuzanga bw'obimanyi mutetenkanya. Jjuka ye mumpi Misaaki muwanvu. Kati ng'essuuli temufune makansi musaleko ebigere n'emikono. Nga mulifunya ng'ebyana ebito. Misaaki yategera suuti ye kye yakola. Yategeera namutegeeza. Mugamba musajja essuuti ye ebyafaayo byayo. Badange Ssolo otyo. Kutetenkanya. Katukoze ne Evans oyo. Atwala utatu twakola nnyo ne Katolo gw'amaawo mu bandi ya Diamonds Production. Nnyo ne Kato oyo. Kato yali kyali waffe nnyo. Nga wiraba omumanyi. Kato yali kyali waffe nnyo. Ne tukola Evans olimba. Yalimu olugeto lulungi. Yalimu olugeto. Olimba terukola nnyo. Kati Evans bamugamba nti manager munafumu. Sooka oveeyo. Ye kyanga naye nga muwuliza. Waliwo amugulamba okuteeka concert yali hanawe ku AY. Nasanga atalina nazivuzaka ne mugatula mu mmotoka wano. Oli mu kibiina yo? Ne muzze waka kati nga kintu ky'okufuna nga tuli mikwano. Paka lwe yaŋŋaana ngamba naye omanyi tuddemu tukole embeera enkubyemu awo kwekola ndi kusasula ki kwekola zi mulungi awo ne tukola bulungi. Ekikuyambako kuba that nice manager omulungi asobola okumanaginga obulungi. Nabanga ekisooka omuntu gwe nkola naye nnakuba nga mwagala ng'omuntu. Ekirala music nga situnalowooza kufunamu ssente ze passion yange nnyo manyi n'okubba ebivuga manyi okuba jjita kati nga ne production eyo kati nga njagala nnyo nga ye passion yange nga kyenjagala ng'omuntu ayimba obulungi njagala nnyo muwa obudde sobola okukola ekintu ekirungi. Ne kaakati omuyimbi yenna nze ng'ayimba obulungi n'ampita ng'ali mu studio sologera nemba owa omugaso ennyo kwa passion. Sente zino kyajjanga luvannyuma neri passion yakulemberanga passion. Wadde music tewamusoma? Saamusoma talent. N'okuwulira ennyimba ennungi naki. Kuba nzo namugobenyanga nnyo ebintu. Namuga kati kiki kino ky'oyinza. Kiteeke ebbali. Naye ng'awuliriza. N'akubona kati nayizzaayo kano namuga kati ako malendo. Namuga kati ako totawaana. So ne tuvuga ne tutambula. Rema natandika okukola naye ng'ali wa Bebe Cool. Tubulangerezimu ku nsonga Bebe Cool ze yamugobera kufuna manager atali mu kibiina. Ekibiina ze? Ekya Gagameero. Yafuna manager outside Gagameero. Manager oyo yalinze. Ebiseera ebyo tuyombamu abantu twesindikira ku bigambo ne mwami Bebe Cool oyo omubyeko muwala we bwe yagambanga kati nnyo nedawe mayimbanga ku ssomero eyo ekisoga kati nga nalina kyali wange mu Ssinga bakola video ze ne mwami Saaka ne nga njogera ne mwami Saaka buli kaseera so nali mumanyi so ate ne Bebe Cool yali amanyi nti omuwala oyo nze mu managing naye kati awannangidde langidde nga bwe simanyi Luzungu naye nga olumanyi kale mu Parliament njogerayo lwa jjajjaawe. Najolengebwa ebiseera ebyo naye nga sifaayo. Of course if you want to shoot don't defend. You have to attack. Olulina
oluwuliddemu ate no simanyi bwe ruzibuzi mbadde sirugenderedde naye kasita nkukanzeemu era okawulire kakati towe defending gwe lumba golo jagiteba weda mukwe defending oli akonyeko kyukwe olwane naye bajja kuba ne red card so nze na focusinganga paka ntugenda ntukola bulungi paka kati awo Kenzo wamufunira Kenzo okwekwana kawendo zabekwane eyo nga mu managinga but singira nnyo private ya life yamu ya romanaging ki omuyimbi wafuna obuzibu you have to advise kati kankubulireko ekintu kimu mu relationship you can advise but you can't decide. True. So advising obulamu bwandyagadde butambule nakiwa yagala atambule but ebisigadde no bimulekera nomugaidinga watagisiza. I didn't need to approve kwabe bali beyagala ate so mugano gana eroso olaba amibwani kocho omuntu nga ali mukwano ne bogamba nti naye muleke yerusa akyerabire okusinga gwezi okwogera nti naye nga si kituufu ati kati zenyinza okunyiga nengani Kayemba n'okimanyi nze ngejje saali block nga bwe nakolanga ebwayise kati kyonna kiba in between you so kasita ndabanga gwoli happy and you are happy healthy n'okutambula nga tutambula ebyamaka ago basolodde so noberanga wena Rema ne Chris Evans Chris Evans ngolaba mulabanga omuntu alina character y'okusoba but is the best man I've ever worked with. Why? Because talekana ekisooka wa mazima nnyo secondary wa mpisa nnyo ekirala kyagamba kiba kyekyo wakigambo ki and second awuliriza nnyo n'ennyondo baazimukuba ekituufu actually ekintu ekyo kimu ku kibisinga okunnoma ndowooza nfunye omukisa ogukyogera nali munakatabo kange empandiika nakiwandiikamu yengeri Evans oyo obuvuno bwamutuukako abo ne balowooza kaali kabadde ennyumya yo yali full olwali nze namujja ku location nali waka nali ku laptop saawa nga 7 ogw'ekiro ndaba essimu ye nze ntuuka okujjako essimu oluusi ekiro osobola okuwummulako ningikwata nanga mukondi eno tweyita mukondi eno bankubye ne mubuuza ludda wa nandagiira ng'ali olaba erungujjaawo kino kiva eno mu kitunzi kino kiri awo nga waliwo ka petrol station awo wakati gwe namusanga ng'omusaayi gukiiranga emmotoka oba bagitutte ne mmuteeka mu mmotoka n'ebiseera nali nahaliya yange ne mmutwala Emmengo era ne kaakati bw'omukebera omutwe ayinamu enkovu 3 naye engeri gy'anyumyamu emboozi ennyondo musanvu wuliriza ensonga bweti ennyuma gy'ennyumyamu emboozi n'ennyondo omusanvu emboozi kugamba ennyumyaye engeri gyalimu okusaaga nebadde ng'olwali ate simunenya kuba nze nakimuyigiriza naye oba oli siriasi ng'olumwa tonyumya ng'olumwa kubanga lwonyumya ng'olumwa oyongera ku mutima gw'okuteekako ebyo n'okuba emotion but baamukuba ekyennyendo omusanvu eziyinza okuba mboozi ndala mu kunyumya ekyo kwali kunyumya naye ng'ekituufu nasanga omusaayi oguvaamu omungi ne mukwata ne mutwala Emmengo awo ne bamudressinga ekiro ekyo awo Emmengo awo kati naye engeri ali bakitwalamu nti kyali kyalwali omuntu asobola okufa nze mujulizi omulenzi oyo baamukuba naye ennyumyaye gye yanyumyamu naye namutunuulira ng'anyumya bonanguba nakola atya kati ennyumyaye yeyakifuula era nalaba nga baye bagitaddeyo mu ennyondo mbu eya paama muyino eyamukubye but alina maaka 3 ku mutwe ne bw'omukebera maaka ezo kwezi wakyo ndoza omuntu yakwata ebifaananyi eyo ng'amukuba yali Seeguya yakwata ddala n'ebiwundu byennyini baamukuba so but good enough mukama yaterera. I don't manage him straight but I manage him kuba manager we gwakola naye nze namumukwasa I recommended and ebintu byonna byetaagisa obungi nze advisor we namba emu. But do you think akyali ku speed gye mwaliko? Tuyinza obutaba ku speed, not every time nti mulina okuba ku speed ne consistency enkulu bayimbi bangi botakyawulira but it still works. Agenda n'akola n'ennyumba n'aluleeta n'owulya nga lunyuma so ebiseera ebisinga growth otuuka ekiseera n'obeera constant kati waali si wabi akola tusobola ogamba nti okukosi twetaaga amaanyi gayongeremu naye kyayagala naki naye ne waali si wabi tosobola gamba nti omuyimbi oyo yabula yagwa nno andi music we gwayimba si ewakajanja nti essaawa eno ajja n'ayimba mulungi abantu ne basanyuka ne lubanga olutya kuba ayimba music omulungi. Ate Rema naye okyamumanaginga? Bulungi nnyo
we wachi oyo omusigaza atolina omuti nedda bwe nyingira bino ebintu by'okwesimbawo ayisonga sisobola kubeera n'abantu babiri mulundi gumu. Evans alindudde naye ebbanga ddene from 2008 nga musajja era nga tukkiza nti asobola bingi byayize era asobola okubeerawo. Naye ate omuwala bingi byoba olina omukola ki kuba ebiseera ezinga abawala tebali aggressive nnyo ng'abalenzi. So kwegamba nti kansigale ne Rema nga omuwala Evans can fight on. Aye bwaga nti Rema lwakuba ye akola nnyo like alinamu ku sente like bw'aba bamubuukinze she's more expensive than anti kati ekyokuba more expensive ani mukikola muta. We did it, twakivuga tekyajja buzirumu, so twakivuga ffenna tukimakinga ffenna. But what I think era kyeŋŋamba lwaki nti Rema muwala Evans mulenzi and Evans I know he can still manage a test of time. Niyo muwala challenges nyingi zasanga nga zeetaagamu omuntu omugumu nga nze. Kati baba Rema akikola n'abeera nga ali expensive waliwo n'oyitibwa wakimukolera era naye kati kyogamba Evans ayimbira emitwalo 5 ginoonya ogimuwolawo banagiyimbira naye sente akola esente nningi. Idea y'okuyingira politics nga bw'okyogeddeko wali ogijjawa because wano wona olimu arts. Ekisooka ensi yange bwetambula nze ndi musunzi w'abasambi ba mupiira ne art yennyini. Otunula ensi yaffe gye tuyitamu n'amawanga ge nali ntambuddeko ng'olaba waliwo ekitatambula bulungi. Kale ebyo nange obitadde ebbali. Omuntu okumala emyaka 35 ng'abakulembera nga nammwe muli awo mutuddewo mutimulaba nakyo si kituufu. Nze natandika nsiwagiranga ku Mwami Museveni kuva dda ate maama wange yamuwagiranga nze simuwagirangako. So nga njagala enkyukakyuka buli enkyukakyuka lwejja omusajja oyo alina abantu byalwana nabo mu nsiko bakyaliibe bategeera bintu birala. Kati nga naffe twagala generation yaffe ejje ng'erina obukulembeze obututegeera akusanga n'agamba Ruth storage nga president yakulaye mu bantu naye ng'agamba Ruth ogamba nti ekizibu kye ekiriwo nti munnange waffe eyo gye mbeere nakawuka ekkubo bbi tukoze tukyakwatagana ne minisita oyo ate nga ne minisita gwakukwasa Kayemba mulikole. So okusobola okufuna services ne generation empya okukwata eggwanga lyayo n'embeera y'enguzi n'embeera embi yali mu nsi yaffe. So neŋŋamba nti bwe tunaabirekera abantu abalala oba oli awo tetujja kutuuka ku kye twetaaga. Naye nga main issue yali era ekyali ya nkyukakyuka. Sinze kubeera member ma parliament. Bamemba parliament basinga obwavu mu nsi yonna. Ate kati mbuulira sente zaafuna ne demand eziri mu kyalo kati nfunyeeko essimu awo anansonyiwa muganda wange Emboozi sigenda kwogera manyi nga nkubidde waliwo omwana wa neighbor mbu yafunye ekitambo bakukubira okoleki kati n'agenda n'aluma maama woono omukono mbu ayagala kulya ennyama mukumuluma omukono n'amwikosa emisuwa kati maama ali mu ddwaliro mulago omusezi yadde amulidde tuseka nno bya nnaku munnaye kati omwana ngamba ekisooka twagala otuyambe omwana oyo omusajja oyo yadde alidde maama bagaka nga bimwesa tumukoledde ki ekyala maama ali mu ddwaliro tituyande n'olwataano bwe yadde alidde maama omwana nyizeegamba omwana yadde ayagala okulya maama woono ye yabadde kuki lwaki olya maama wa munno notagala n'olya abantu abalala nojja nogwe n'oluma omukono gw'omukadde omwana oyo yakoze bulungi kati mu mbeera bweti tuyina ewaffe tuyina amasannyalaze tuyina mazzi ebintu byonna basubiramu bakakwata mu nsawo ne demand ze ziriwo kubanga omanyi nti gavumenti ebintu byagirema byonna obuvunaanyizibwa babukwasa ababaka. Kati weekanga ababaka abasinga gwe tunuulira towulira basiba bamumanja miliyoni 26 bamumanja mmeka singa wali obulamu obulungi lwaki oli abatuuka mu bulamu. So twagenda okulabika nti tugezaako okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino ne policies. But how was the campaigns okuziyingiramu omuliro gwalimu ovudde mu bayimbi byabirikiriya teri kwekubagana teri dirty games okuziyingiramu campaigns. Politics say dirty games. Waliwo dirty games if you choose to be dirty. Ekirala abasinga okuleeta dirty games bantu ba opposing. Ffe nze ndi opposition tuyina mundu tuyina dda akapistola dda katiya gas bw'ogenda oli nakuba tiya gas ate ne bagamba kati nammwe lwaki mwagenzeeyo gy'ali kyokka nga ndi mu nsi yange ne batenenya oli akukubye n'okukosa ne banenya gwe bakosezza naye ekisinga nze nalemera ku mazima ne ŋŋamba abantu sigenda kuba mwana n'omu basari twali tukyusa obukulembeze emwanya gy'olima ebe n'ebbeeyi emala osobole okutwala omwana wo ku St. College kitovu. Sigenda kubagamba abavubuka ngenda bagulira boda kuba sitwagala
boda gubeera omuliro tutekenkanye gy'olima osobola okubanga byolima birina kasente naawe obeemu ne ku ssente abantu abakwesize baagala kutwalayo eri obasobola obboogera n'obasakira ate katulanso bejja si kusaka omuntu oba onoonya omugabo oguli ku ggwanga lyo togusaka okusaka ye muntu yajjanga n'alima afune emmere n'agamba mumpaawo nnime mumpe emmere kitegeeza emmere eyo teyabanga yiye ffe lino eggwanga lyaffe abantu baffe bawa omusolo lwaki tusaka mugabo gwaffe gwe tulina okufuna naye tebagutuwa buwi babba mubbe so naye ng'ekisinga obukulu byonna tubyogera tosobola kugufuna nga temusobola ggwanga lino kutereera mu mbeera mbu byonna tubifunye nga obukulembeze buno bwe bukyaliko priorities zaalyo ndala byali bikyamu buli muntu yenna nga omanyi competition yali nnene nti Nuupu yajja nga oba weeri nti ekibiina ky'Abannayuganda choice yaabwe so omuntu bajjanga ekifo kimu nga kuliko abantu bana kati oli atagifunye nga kyasobola okwekwasa n'ayogera mu bantu be ng'agamba munnange baadde bajinguza oli bamuguzizza nguzi so kyekigambo kye baakozesanga mufo ky'okumanya obunafu bwabwe waabwe buli nga bo bakozesa ekyo experience yali etya mu parliament ulira ka vitamin D kano nga akalulu basically kusoka akalulu byali bipya mwalimu obulimba bungi abantu abayagalanga nga campaign ozitambuza ku bulimba nagaana okulimba ez'okusuubiza n'okugaba ssente nagaana ne bagamba njagala munnonda bamuwulira nga byenjogera bituufu oba owulira nga byenjogera si bituufu tompa era nga bagamba nga oponire kuba owulira nga byenjogera tebigasa bwe ngamba ntwagaidde oyo beemu eddagala nga kugamba eddagala lirimu limala tonnonda abantu ne bampa akalulu naye baakampa saasanyuka kuba ekisooka nali njagala obukulembeze bukyuke na Mwami Museveni yeremeza mu ntebe nzija mu maaso Mwami Museveni yeremeza mu ntebe ekyokubiri nga baganda baffe abasinga basibe bali mu makomera nga abamu balaba abatta kati nga tosobola kugamba nti what do you celebrate nsanyuke ki baganda baffe bakyali bali kitalya olwanubiani baani baali basibe baganda baffe abamu babattira mu campaigns so obulamu bwali bukambwe bwali buzibu netujja awo ate nga n'okutunoonya batunoonya buli kaseera abadde ku Jevayini Misinde abadde wano Misinde so obulamu bwe butyo paka pati lwe twatuula ne bagamba tugende tukozese avenue eyo ng'emu era ku ways zongera ekirakyogere si kituufu gamba engeri pulezidenti waffe gyabbiddwa gyawambiddwa afulaka n'akalulu Museveni teyabba nakabbe yawamba buwambe buyinza mu kutuula okungi ate yaffe yasalawo n'obukulembeze waffe let us use the parliament as the way to spearhead and further the struggle sobola ne kakati wawulidde twabadde bweru lw'abantu baawambibwa nakuttibwa na biki so we are still doing the same thing kati embeera yo nyingidde parliament awo nsooka nenyingiramu amasuuti nze saagamanyiira amatayi ogisiba ne likwata obulago obwekyusa owulira ng'omumbeera tegukyagira naye era saatuulawo n'okusireka era sisirika era mbeera omwo nga babunyuyiza ono emboozi bwenkola ntya so ne confidence twatuka ne bagamba manyi parliament eno oba onagisobola olina okutindako ng'abantu bagize nze natuuka njogererawo ngenda okwogera omulundi ogusooka nenjogera ogwokubiri nga kale munnaye parliament boogerayo Oluganda ate n'agamba ndowooza oli w'e Jamaica nayogera Oluzungu nange nempulya nga Oluzungu njogedde Oluzungu so nenkwata awo nenfuna ne ministry ya sports nga shadow minister waayo netambuza nakusanyukirako omugundi awo ministry ya sports ate nali ngenda nakwezimbawo kuba speaker kuba speaker mukko nawo odduka misinde ate misinde ki kati abalimu batusinga ki simanyi baluddemu experience and everything munnange bino ebintu tuulawo okukola kati ffe olaba emirundi gye tusawo meetings n'okwogera bangi abaluddemu ebisanja ebinanga tebaweza mirundi gye twogedde nali mbwagala mubeeko wali obeerewo wali nga gwe PS wa speaker olaba nga oli waliwo nsudiyasuddiya tutabula bw'ogamba abanjagala webagamba omanyi right honorable speaker akyali wali munda naye kijja kutuukawo katukyuse obukulembeze naye nsooka kuyingizawo ba artist bokka bensooka okuyisaawo mbagoba entalo mu Nuupu kiki ekigenda mu maaso entalo ki waliwo twalaba nga bagamba Sigirinya si mulwadde yeekoza bla 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 kakati ebintu byonna nga muli bantu bangi naye nga temwakulira wamu tusobola kujjamu ndowooza za njawulo na buli muntu gye yakulira but what we do twogerezeganya nabo n'abaawabye tumugamba muganda wange wano ndowooza wanditeredde netusigala nga tugenda mu maaso tetusobola kujjamu ebyo tetuli ba saints buli muntu yenna asobola okuzza mu musango wano nawali n'ekikulu
kasamba nga mukyali ku kkubo limu ery'okuggyako nakyemali. Anyway, nga tusiibula bubaka kibo bawulire nakyemalira nga mutwala mutwala akatale ke kakowompa nga tutumbawumba bavubuka basibirira entanda naddala abo bali gye wasooka abakozesa ebiragalalagala. Nsaasookayo nali ngaagezaako. Oli ngaagezaako. Ekisooka njagala okwebaza nnyo okukkiriza okumpa obudde n'enjogerako eri abantu bano kinzizisaamu amaanyi. Ebintu bibiri bye ngenda okugamba abavubuka abaliwo. Wano ensi eri mikono gyaffe. Ffe tusinga obungi buli ebikosa bikosa ffe. Tufeeyo ennyo mu kwenyigira mu bulamu bwe twagala okubeera. Obulamu tebujja kujjanga miracle. Kube kukola oba olina ekyoto ky'oyagala okuba start. Ffe twatandika abanda bange bwayiseeyo mu mbaawo kati bwe baasanga bagamba omuyaayo oyo mwana. Naye nga byali birooto kuba nti binene n'obituukiriza. Twetabe nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe kubanga byonna ebinaatunyiga bigenda kunyiga ffe. Bwe tunaaba n'ebirooto ebinene tujja kwewala okukozesa ebiragalalagala ebitujjako oba ojja kulaba ng'ebirooto byo bijja kufa. Twagale nnyo ensi yaffe, tukole obuvunaanyizibwa bwe tuba tuzadde abaana tubalabirire bulungi tusobole okuzimba eggwanga ppya eryeyagaza. Baganda baffe bannankyukakyuka twongere okuba nga tuli bagumu mbakakasa lazima engule tujja kujambala. Owange bagamba ekiri mu paalamenti kwekwana bwekwana. Mu kikubo eyo sibeerangayo. Mu kikubo wali wansi abasuubuzi gye bali. Naye naye era nawulirako nga bagamba ekiri mu basuubuzi kwekwana. Waliwo baabannaki Nakitende kansala Gasanyula weewakiseeyo yakolanko Mowino. Bwe natogenda nga mwana wange Mowino wano olaba abantu ba wano. Kitegeeza buli olaba abantu abaliwo nga basekisi za njawulo babasuubira mu kwekwana. Tosobola kiruulinga awo teri beyo beekwana kubanga nga bw'ababaka n'ababaka babuzadde kasa abakazadde muntu mukulu ne kwakazadde muntu mukulu besuutingi. Naye asize olwakadde banaye embeera bulungi bye. Emboozi ewedde. Ssolo.